Bulungi. Alabika bulungi nnyo nga mwavu. N'omubi nga mugagga. Kangene n'omubi omugagga. Kaperi. Andi afaanana bw'atyo. Afaanana bw'atyo nga kangene ne kaperi. Kale. Tafuddeyo kuba nabo ngenda zaala. Tubalowozezza. Kati kankubira omuntu omwavu. Awunye ensonga kanaana. Omuntu omwavu awunye ensi. Awunye ensonga kanaana bwe kyobomanya. Ffe twamuyitidde atukubye. Ali ku basajja ate gwose avuma ogamba avuma abakazi. Naye omusajja omugagga naye bata yeekubye perfume ayinza okuwunyirira obulungi kabi ate kaputesi sente ku mmeeza owuli akawonga kakyuse nkotidde era kola nnyo lwana nnyo ove mu mbeera y'obwavu ate wali ng'otambuza bigere toyimira ku mwana w'abandi omusajja atambuza ebigere galayika bulungi nnyo gweta ka kikumi kyo kakosako nga kakagula wano kuzaamu $5,000,000 kunnya oyimirire ku mukazi mugabe mami tula tugenda olwa wanaagaana naawe ow'ebigere osiiye nga ndabika bulungi nti nsaba kwogerako naawe madamu tegebazamu nfuna sente nkutwala nedda mukwano na paakinga sikyanoonya omwana wattu yakimanyi bayinja ngene nfuneyo ataano ku 10 eyo anko yakimanyi tuli kusula motozi sensonga lwaki olulimi lwa mmotoka tetuli mukati bano gye babeera tuli kusula motozi bassebo ne bannyabo wakemanga wa kalenda buli kika kya mmotoka weekiri buli erinnya liwali owuliddeko eri emmotoka weeriri ate ku bbeeyi ey'ekibanjampola nsibambi bagamba eyo buli lunaku ekibanjampola eya layisi ate ofune emmotoka eri ku mutindo ogw'ensi yonna size emmotoka z'ogula bakagirinnyamu nevaamu ebiyenje nevaamu ebiku zibeera ku alaali ate nga ziri ku oligini namba zaabwe zeze ziri mu kasonda awo sulamoto so balinawo n'abakazi abatunda emmotoka sulamotozi n'abakyala abanyiri babuloka balina babuloka lalisanako buloka wa mmotoka nga mukazi bagamba omusajja kyakola omukazi ate akikola nnyo okimanyi omukazi asobola okuguza emmotoka nga bate toli wagigula guno omwenkanonkano naye nga buloka wa mmotoka omukazi mazima ddala naye Museveni watufuze bubi kibi buloka w'emmotoka nga mukazi omwenkanonkano beguleeta si bwavu obwo si bwavu omukazi anadde afumba aganabuda mu blocking emmotoka ng'omukazi bwagenda mu ofiisi okola ki nakino bwe kiri ng'omusajja bwova waka n'ogamba akawogenda oblocking naye bosi wo skypini nga teyawangaala skypini waali musajja w'amaanyi ali ku kyeyo yagenda lambula gy'atwala anti yeyekka uliriza yeyekka omugagga asooka n'atuukayo alaba abaana wa gye balaga abagala okukola emirimu gyegiri n'atuukayo n'agiraba nako kati agenda kukoba wane eno ng'alina emirimu nga 14 nze ngamba naye yagenda ku kyeyo gye yatwalanga abaana gye yagenda anti kati bwe buzibu bw'Abannayuganda atagendayo mugamba kampuni y'enfere ate agendayo mugamba ate naye agenda kuba kiri kati ye yeekolera tuuka ku alunamolo naba ofiisi ye tekola nze siranko omugagga yajja yava from nowhere n'abulanga skypini yajja n'amaanyi mangi n'abula n'amaanyi nga mayitire yamuleeta yali era emirimu gyagera bulungi nnyo baba basibone obaka naye yaddamu kukyusa pampa mugende kwalunda molo entinda skypini ofiisi kyali nzigule etambulira ddala bulungi nnyo ebyo bibyo naye yagenda kulambula akomewo emirimu egiri era ayagala emirimu sijja Dubai anti kyekitegeeza omulaba akola ng'akola ki anti owamala okukola nga lwekajja ku live no agenda lambula baana mirimu ki egiriyo era agenda kukomawo n'emirimu eva maki n'emirimu kati gyegiri osobola okugenda ebitambula ddala bulungi nnyo enamba ze ziri mu kasonda kawa wano sula moto wano skype naye singa bampa ekyokunywa singa abagagga bange bamanyi akolawa bwe yalimba abantu oli ku mugagga wange nti nalongo lwaki okola bwoti eyo oli ku munaanansi so embeera bweyanywedde ki yanywedde ki oli muleko n'omunaanansi anywa bya bbeeyi kyokka gwoliko wonna omunaanansi omuntu okunywa oli sirias manyi nti kuba mufumbe naye agawanzi ge yeekatankira ok basebo ne bannyabo atukomyewo tugenda kukalaga omukyala buloka okusula moto omukazi yali mu saaluuni nno n'agisuula n'agulayo akamotoka agwati yesu talina mutawaana akalayira omuloka nga 3 naye yeetikka omukazi ai bw'ogula emmotoka training ogikola naye
ovugamu naye ayina omusajja ali mu kirongo ebi naye bano babode builder asinga jemba ate jemba musajja oli azawo ne banyabo leero ate kooti bezeemu okubeera nti nno Hajji lwaki temuva ku musango ogwo naye omusango ogenda kukwasa abantu era gugenda kukwasa abantu bagamba owolereza nnyo nze siina gwempolereza era ku musango siina saideegi ebigenze mu kooti obirabye embeera ogirabye otya sibitegedde gwabaddeyo nze ndaba ekisinga okunawusa mu musango guno ndaba abantu abali involved mu musango guno nga tebategeerekeka ngani kati sikyalaba saidi ya Hajji sikyalaba saidi ya Hajji ndaba abantu balala ate bani bola kati musobola kutambulira ku bamawulire anti fawe nituuse eggwanga nitulituusaako ebigenda mu maaso nze omusango gwantabudde gutambulira ku bamawulire naye omuntu yenna agamba nti Hajji teyakwata mwana obujulizi bugenda kujja nga Hajji yakwata omwana asigale mu bbanga n'okuswala aswale omuntu yenna agamba nti Hajjati awayiriza Hajji obujulizi bugenda kujja omuntu oyo aswale so nno nze kuvadde wano ŋŋamba so omusango gugenda kunamya abantu wa tegugenda kuswaza abantu aye naddala waliwo abeefuula abategeera ennyo ero akuba Saimo Kawalata yakubyemukko yasusse ate n'olutalo nalwabaluseewo fulufiga ne Saimo ne Saimo kyavanga tulunzi twasoma bategeeza anti agamba abataasoma ebintu ebimu mu bigenda nayogera ddala ekigambo nga manyi kigenda kutuluma yabagambye si yabagana okusoma bazadde baffe baafa alimba yakubye nnyo siri musonyi kiyakoze awali omulema bafunyizaawo engalo ande kakati mumanyi obuzibu bwo nti tewasoma ebintu ebimu bigenda empola nze nno nze nja kusaba guno gubeere omulundi ogusookera ddala mu Uganda yaffe abalamuzi baffe ne balo yaffe batendeke babeereko serious omusango guno bakukwati n'obwenkanya bagwekeneenye nnyo n'omulamuzi atudde mu ntebe agwekeneenye nnyo buli saidi efuna obwenkanya Hajji wabanga yakwata omwana wa mukyala we Hajji amateeka gabulambule naye Hajji wabanga baagala bamufutyako bufutyansi nga teyakwata mwana era nsaba nafuna obwenkanya kubanga Hajji yaguddeko essaawa ya leero anti kati Hajji n'okutambula obutambuzi nga bamutadde erinnya lyayonoonese erinnya lyayonoonese bamutaddeko ekintu ekibi ennyo bamutaddeko ekibi ekisikire naye n'ekirala abatavunanyizibwa ku musango guno baguveemu bajja tulowoozesa nti waliwo abafandingamu ssente bakola ddi baleke kooti ekole nalabye omwogezi wa poliisi ng'agamba YouTuber mulina obujulizi era poliisi ejja kubwetaaga bajja kunoonya jirikiti kubasuula embwa efudde balina obujulizi kandi nakaluganda abanyaluganda nduwulira nnyo nagamba YouTuber mulina obujulizi tubwetaaga busobola okukola mu kooti katetegeza baYouTube abagoberera omusango guno eno omuli mukama wo Sakozi si mukama wange nkola naye si mukama wange kale mukozi munno Sakozi balina obujulizi ate Sakozi yanoonya bujulizi ekyakola yanoonya obujulizi mu bantu ne mujja ne mwemumwetutula kati nga kugola kyoli kyokoze kati afuna Sakozi anoonya abantu toza bali close ne Hajjati ne Hajji ne bawa endowooza yaabwe ku kiku kyebamanyi kuba n'abantu abalala naye waliwo abantu abalala benyigidde mu musango guno nga tebagufiitingamu omusango gulesa nalabye noono omukyala abazisaa kwogera ku mannya g'abantu nalabye noono omukyala Luwirait omukyala oyo mbadde mulaba nnyo naye nja kukola omukisa guno okumugamba nti mwannyinaze oyinza okuba nga tomanyi naye no vidiyo kimanyi ojja kuwona mbadde enku era ofuna chance ze siboogera okuba okimanya oba TikTok mbadde nkusaba mu byonna byokola oli muvumi mulungi era nze omukuba wagizibwa naye weesonyiwa omukyala gwe bayita full figure kuba naye simwogako nelwesaze mumwogereko nga ndabula yani Luwirait lwaki omugamba yesonyiwe full figure tannakumwa bwibudde bwati full figure naye wanaakuwa obudde
kuba ngamba ali wano wali wano fulufiga wanamuwa obudde ajja kumwasimula Luyita ajja kwasimula ekyo nkikakasa Luyita ne fulufiga obuzibu bwavudde nenze mu kusooka ndalabye ngono yasoose okulumba ndalaba vidiyo nga yasoose okuvuma oli naye nkakasa nga ntya Katonda wana agamba nti kumuwa budde nga bwe yagambye kituufu teyasoma naye wana agamba nti kumuwa budde ajja kumulaga abataasoma kyebakola ekyo kyo message njikuwa mwannyinaze ye Luyita omumanyi mulaba bulabi kati naye si wa bulijjo kirabika simumanyi nnyo naye kyemmanyi nange siteeka neswa omuntu ovaayo okwesimba mu fulufiga abantu abasinga musango guno abasinga baagala nnyo okuwulikika baagala nnyo okwogera kubanga egulu ogutulendinga kati yalowooza nti waana abuukira omusango guno olw'okuba nti mwogezi mulungi munnange omumuzi afuna abantu bangi nekyoka tasobola kukola kyaki era olwomula ofuna abantu bangi nebaga nti katikoleyo ku kyaki tosobola abasinga bajja balowooza nti wona abuukira buli kimu kati kuba zisuulirako fulufiga nga amwogerako era kyamukisa bungi bombiriri bano siboogerako era bombiriri bafuna ekyansi naye kyenkakasa nti ono ataasoma ono gwagamba obusiru wanamuwa obudde bwati tujja kuda tukole vidiyo eyo Luyita ali munda fulufiga omuyita mmere kulya nti fulufiga kukyomanya asalu gobadde osuubira nti yalema oba amaanyi agajje wa Katonda oba wa si buli omu naawe leka nekisusa nange mwenyini jajja amaanyi simanyi nange mwenyini mutya okisusiza kyokka nga ate nze okunsiba tasobola kati lwaki gwe tasobola ate nali muvumye ddi atusibire Saimo kale Saimo lero kyamesonyeza erinnya ndowooza yagambye Buganda yayogedde erinnya kibula nange Saimo ate kitegeeza balina engato zigweza atuse kuba fulufiga avuddeyo era n'amwambalire ye mwanyinazi alippira buli ekibaawo engato zamutuuse yalippira buli ekijja kanoono Luyita naye yayagadde alippire lwakuba yalippidde wafu yalippidde etokota yagambye yeta diskerima yagambye yetakola ki yagambye naye tazannya si wa bulijjo kale ante enjovu wezirwanira ebbiri esubira erikutuka kaija binagenda okukkira kanange bwenyini nange nesuubula ku maanyi ga mwannyinaze oyo Luyita nange nesunga ogalabako amaanyi ge aleke googera bwogezi naye lwakukola ndimuwadde amagezi amaanyi agalage fa tusobola ayina batikitoka basobola wabalala naye ono ayinza obutamusobola kale ayinza obutamusobola leero ndabyeko fulufiga yennyini ne Naalongo Kitone nga balinga abaddinganye baali bayawukana lwaki lwa musango guno kati amwesiba okubasumbwa musango guno ku bombiriri kuliko alumirirwa kuliko ayagala ssente obanga ku bombiriri balumirirwa obanga bakolera ssente kadde mwako ku bombiriri ku fulufiga ne Naalongo Kitone kuliko omu ng'alumirirwa kuliko omu ng'akolera ssente oba bombiriri basobola okuba nga balumirirwa oba okuba nga bakolera ssente kweyo kuliko ekituufu eki nembo bannayuganda balaba era bamanyi Naalongo Kitone okuva nadda ku live okusonda ssente omukyalo okusondera ajati talina balooya Kitone saagala kumwogera kuba niye mukambwe ennaku zino avuma era nziramukwireko n'essimu nga mugamba ng'otya buli omu okuvuma anti waliwo muzira mulamu buli muzira mufu kati bw'ofuuka omuzira ku kitundu asobola okutta ate ewa mugumu waba baseka kati ne Naalongo naye omutya anti akajja obulako kemanya ejjange teribunkala nzige naawe oli munafu ekyo kimpangazizza mu bunafu bwange era nzirolerayo omuntu gwenvumye hani zebansima mu kooti sinasobola kuneeyimiri mukyala wange talina ndaga muntu mutaana yange deriki talina
Obeera otya n'omukyala talina ndagamuntu? Tiyadda yeewandisa n'endagamuntu tiyadda nti nze Kacumbali ondaba. Eri addala saagala nkulimbe. Nze okuddala mu poliisi essaawa emu nkuwa akakadde. Okusibayo essaawa emu? Essaawa egi nga nyina miliyoni gamba genda nvaako nze. Essaawa egi. Kaakati Kitone agamba kuba n'abantu abadde bamulabula nawulidde abavuma. Kaakati nze gwataasa nze atajja kunnyanguya okusiba. Ekyova olaba nti abo abakyala bombiriri nze mbatya era mbawa ebitiibwa. Ekyokusoma nti abamu ku bo munyina ennamba yeyesimu era mukola ne mubuuza nako. Era mulina okumugamba wanyiizeemu nga sikyakulaba ennaku zino tonyiiga nonnona. Kuba osobola okwogera ekintu ku muntu n'anyiiga. Naye nga nze okusiza ku ntegeera yange entini nze ndowooza omukyalo ono gusobola okutya n'asabangalo omukitone sente zeyadde asolooza. Gusobola okukola ki? Gusobola okutya kumajja nga asaba ssente ezo ekitone zeyadde asolooza. Kyokka ate ayinza okuba nga era omukyalo yalagidde ekitone akole ki? Asonde ssente. Asonde ssente. Ayinza okuba nga yamulagidde. Naye abantu abasinga ndaba bali ku sayidi ya Hajji banaazisonda ssente. Ekyo sikiinaako bujulizi naye nze ŋŋamba kimbadde zamu kiri kyombuuzizza nti ayinza okuba nga kitone. Kuba sitwali kitone asobola okwetumiikiriza muntu mukulu ategeera. Tayinza kwetumiikiriza kimanyi n'omusango guli mukwagala omusango bono omukyala akkirizibwa okufuna looya wa gavumenti. Ekituufu. Mu mateeka mpozi asinga amateeka tebagategeera. Manyi lwakuba abantu abasinga oli waakwata essimu ye alowooza nti ayingidde kkooti. Alooya bangi ku TikTok ennaku zino. Naye nze kyensuubira guno omusango eguli omukyala afuna looya wa gavumenti ndowooza ne Hajji afuna. Tujja kwebuuzayo ku balooya tulabe ne Hajji ndowooza afuna. Ne Hajji afuna. Kaakati simanyi mwannyinaze ye gwe yadde ayagala oba looya waaki naye nze okubeera muddemu nga abamuwabula ate abavuma awo kisaategedde. So abantu bano abali mu musango guno nga si balooya ng'ate si bafamire z'abamu ku baana avunaana n'avunaanibwa oba bamagezi ki? Balina ebigendwa byaffe bye tutamanyi kubanga tewali alumirwa atalina kigenderero. Nze walondayo kukooti walondabyeyo nze mbirabira ku ssimu ku maka gange ag'omuzigo kati ŋŋenda nkole ki? Hajjati ammanyi nze nate nekyewunyisa waliwo abatambula n'abantu abo bonna ng'amu ku bo mbasinga okutegeera Hajjati kuba nze nali nkozeeko naye yasookera mu kkupa gye yazaala abaana Hajji bawa manyi bulungi twogera samukulaga luli ewajaluuna nga tunywa manyi bulungi nnyo era twogera nze kasobola nakubyogera naye ng'abasinga jasi bo kasaafuna data gaga wiikendi ng'agibaka. Kati Hajji taata w'abaana ono beera omumanyi yafiiringa atya nga muwala we baamukwata oba baamukwata tebaamugamba. Anko omusango ogubuzaabuza guli matankane kubanga olabira guli matankane omanye omusango gwa Hajjati yali aliidinze era okebera anti omusango guno gulinga bululu bwa pulezidenti ne Bobi Wine ku lunaku lwe baakabala anti ze neebaka mumanyi Bobi akamazi nze mwennyini jukira nava kyotera nenzija e Kampala nennonda naye kakati mba tuyingira Masaka awo nga kiraga Bobi akukumbye kali akawuse buva era abantu bonna nga walayimirako ne Masaka awo mu tawuni netunywawo ne kacyayinga twagala kwekwata bifo nga nze bonyini saagala kuva Masaka nga waayikandandikire mu beedobeedo ly'e Masaka eno gye bammanyi anti nze nava ekyotera akalulwako bannange buli omu akongerako kubanza nali muka minisita Kasolo nimugamba ngenda Kampala kulonda kubanze gwe omulundi gwe gwali kusobola okulonda mu bulamu bwange nesirondangako nange gwe gwasooka olonda nalinnya mpaka Butambala nalonda nekatiika nekakwera akafaananyi kalina newaka ngamaze okulonda neŋŋamba baasi Museveni kyotukozeeko kimala nwenalondawo kanga vibe erunga oli antu Bobi kasinga bagamba temwogera bantu naye nga nogamba Bobi nenga tumaze kali ennaku wagenda okuyiteezi nze neebaka mmanyi tukeera ku makya kolaki ennaku wagenda okuyiteezi nga Spiro bali Kyagulanyi
kagwiridde tebanga nawo nga n'amaloboozi gakyuse dda mpuli ate boogera Museveni nembeera nasooka neefuna mukone ku musujja nnonze naye nga tekisoboka munnange ebbanga mpaawo kaaga byabakamanga akatyemula naye akalulu ako kaakati yenna yakakyusa byabeera nga yakakyusa wamenya emitima gy'abantu bangi ate kabeera tekakyuka nga bwe katebe kali anize kasooka mbaawo ebintu ebyali bimazeeko emirembe mu bulamu bwange nempulaganya egimpeeredde ku ddala kekalulu ako ono omupiira gwa Uganda gwe twasamba ne Kenya era olwo kwe nava mu kuwagira emipiira n'obivaako twakusoma ne Kenya gwali gwa mwaka ki ogw'ennamboole anti omupiira naguteeka emitwalo gyange ngaaga 3 nengula engoye za Uganda Crane mpandiseeko amannya gange nebabakuba nava enamboole nga byebintu byesigala kwera obulamu bwange ebi akalulu kakyabula engeri gyekakyukamu omupiira bajja kutera mu comment section bagujjukira bajja tubuulira omwaka gwekwalimu era okuva ku olwo omupiira nengugira buli nti kati so akalulu omusango guno nagwo gukyuse ogwa Aji bukyanga Aji yaliko ogenda okola ku makyanga ate Hajjati yalidinzi oba oli okusawa nga munana okukyana okola nga Aji ate ayambuse bugenda okukya ku makyanga ate Hajjati yakiridi kati oba oli awo nti ate Hajjati aleese enkumbi nogamba si ate enkumbi yegitereka atya newunya enkumbi gye bataayoza ate enkumbi okimanyi esobola okumala eggobya mu kibi nkube bakoba oba oli awo mbwana gye bamukwatidde ku nnasa bw'ate agenze kucupula mpapula ate mbu yali agenze kukola mu fotokopi z'abalooya be kale kegaya ebintu bizibu oba oli awo mbu ate bana badde b'ekyanga kyanga lujja bwagala mbu ate bateesezza kwegamba omusango gutabula oba oli awo bwateesereko kyekyakuleta mu musango guno lwaki togenda mu parliament kwegamba gwe omusango ekituufu kiri amaanyi ataddemu mangi mu gundi kozi bakiikirira tebalima mwanyi musango gwomanyi nti yayogedde omubaka nsereko naye kyayogedde nekambekamba tetulima mu mwanyi era mbatayogedde mu musango gw'emmwanyi ogwo mwaddemu omubaka Samiu Malende naye bwe Kampala yasirise betwi nabo tebalima mu mwanyi mwaddemu omukulu Muwanga Kivumbi ye Butambala bazirima isi ekyamanyi wa Buganda Caucus naye yatuuza akakiiko era yali mukambwe nnyo namulabako bagee Museveni yayogeddeko ne mu Pulezidenti Museveni wempuli amawulire ngego anti mbu sipiika ye Muwanga Kivumbi kati njogera bigambo nti nga tebannabaleeta kiseeteeso mu paliamenti sipiika yasooka n'abayita ababaka abava mu Buganda ne bagenda mu kasenge sipiika n'abagamba ye byayagala ne bakaana sipiika n'akwira pulezidenti essimu n'agamba era mba alina bwana eno kati pulezidenti Museveni bwe yakwata essimu ne bamuwa Muwanga Kivumbi asooka mugamba bulijjo nkunoonya oli mutujju oli muyeekera agamba pulezidenti mutujju lwaki teyamukwata we Muwanga Kivumbi mu paliamenti atula buli kaseera ate omuyekera atula mu paliamenti naye basooka oyumba Muwanga Kivumbi ng'asirise n'amwanukula n'amuddamu bye yamuddamu bwe bagambe mwanya ekikola ki kekugenda nga mu paliamenti nawulidde omwogezi wa gavumenti ye Balyomoosi ng'agaana ebyo beekulukunya ku jjirikiti bijja tambula gavumenti webyagala asobedde ebyemmwanyi mwabe Masaka abalime emmwanyi kati emmwanyi eno ekizibu kyajja ku mmwanyi ababaka baasirise owekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda manyi wano mu Buganda nabbala Abaganda baali bakyalina bizinesi gye bajjamu ssente kubanga buli kimu kyokka simanyi mulinga simanyi binazi byonna gavumenti yali yazza dda kati owekitiibwa Katikkiro bw'atula wansi n'alowooza najja n'omulama gw'emmwanyi terimba naye omulama gw'emmwanyi terimba ogwo yaguta enjiri yagitambuza mu Buganda region era abantu bangi balimi emmwanyi bafuna musere bwala tukuba ebidongo ffe mu Masaka omwo ng'ebikaali bijjula okusinga ku luli kati mwami Museveni n'akiraba n'agamba Abaganda be banaafuna ssente tebafugika kwekuleetawo etteeka eryo naye
nyine ndagendamu ebintu bino emmwanyi eno mwami Museveni yandigirese omanye omubisi si mulanzi naye kayinza okubeera akagenderere aka Museveni Muzeeyi tomumanyi mumanyi si ono wenna kasero oyo taata muwoozi ku byonna byayiseemu alwanyisizza kkoni alwanyisizza ab'Esumaliya abakungu abani just emmwanyi eyo gikyusa tugenda kusaba buwangazi bwe bwokka mukama atuwa obuwangazi tutuke 226 wekataabe kagenderere agenda kuba abaka ba Buganda ebigu Museveni ate kitegeeza amaanyi agenda bana maanyi andi kakati Saimalendo omulabo oyo Franti bukibadde akikoze naye ndaba ng'eyayisaawo manye omubisi si mulanzi kukyemmwanyi kino n'atayogera ndaba nga ali kayimba kabasudde ab'e Kampala kozi be bafandinga ab'omukyalo okulima emmwanyi bazisuubula no zisuubula kati lwakuba ye omubaka wange Nsereko yaka kalina gyakajja kabaka Kibuli ate abo abantu abasobola akansereko nekeriyasi bunnemu okutegeera obwo naye Eriyasi ngaalakasa nti alina kalulu mu Kampala ajje kubwa pulezidenti nabo tebajja muwabo mu Kampala simanyi akoma okuwa mmeeya akyatubuzaabuza naye nawulidde mbu ate muli ennyama wagenda ennyama tajja sobola Eriyasi ne Kampala enyini tagisobola anti kati abo bonna bwe bajja Eriyasi najja ne mulya nnyama najja oweni alemu agenda bawangula ye mulya nnyama nga ye yatumalya bubalizi budde ennyama w'amaanyi mu bikonde mu bigambo ate kompawundi ekulema okukola mbu ate bakuweyiika kompawundi ekulemye okuwera mbu ate kati bampe yiika gye mba nkolamu makindi eyiina emulemye ontuyita mubinnya wano ate kati mulimu gwa mbaka kuzimba nguudo ani mulya nnyama kimukakatako tekimukakatako soyi totegeera bulungi gavumenti yevunanyizibwa ku nguudo gavumenti ani ateekera okutwalayo ebirowoozo eya gavumenti eya Muzeeyi Kenzo mubuze bamu ekyobuwabuzi yali azeemu mulaba kati ani agambye nti mwami Museveni abantu balonda abo bwaba balonze kumuwabula anti kati ne bona abiteekayo nga bo tebaagala dukola mwami Museveni alonda abantu abo nga balina ebintu bye bakola n'abateeka ali Buganda ereke kubeerabira abantu baleke kubeerabira nga temwerabira omuntu wammwe yakugamba nti okola 10,000 n'osevinga 10,000 temumwerabira yono omuwabuzi wange kati Kenzo tebamulonda kuwabula Museveni atya kati Museveni bamuwabula ate ne Museveni tasobola kuwabula Kenzo kati amuwabuli mu nnyimba pane Kenzo wa Kibuli akubanza namwagalako ekintu eki mu kusooka nali simwagala nga sina kutegeera mulamu gwe Kenzo naye kasana kutegeera nti gwali gwa kusoloza ssente munamasaka namuwagira omuwagira omuntu asoloza ssente mu bantu ngaaani naawe Kenzo kyakola naawe bakuyita ogenda tewali atagenda wa Muzeeyi tewali balona bawulira bali mukuleka twali n'omu atagenda obayimukomenti abaana muno balina bajja tuteekawo komenti nga ye bwe bamuyita tagenda ayi nakyogera ng'ali kumpi wendi simuwa obutwa ekituleekanya bwavu kitegedde bulungi n'okuba nti enguudo ezo tezikolebwa naye oba olina se basobola okujjanjabira e London kati Kenzo osobola okumugaa nti gavumenti eno eveeko takukuba asobola n'okukusiba ng'ogamba mwanya zifulufika nti gavumenti eveeka mwendako anaasiba ani mwendako efujja okumusiba kakati mwami Museveni onaago mu nkuba agafuluma awo mbu Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuwa omukulu obwakamiisona obwa leader of opposition mbu omukulu yali adda ssente era akatuko yali yabojjayokko naye nga tekaliko obujulizi mbuuga
ekyabadde Namboole Kabaka anyirira bannange era nja twala omukisa guno okwebaza Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga gwakoze n'abantu bonna abebulungulidde Kabaka omuli abalangira n'abambejja Maama n'Abagereka na bonna n'abasawo mwebale kujjanjaba kati Ssaabasajja alabika bulungi nnyo kyokka tetujja kukoma okwebaza n'abawumba tuutu abatwoletooli era batakkiriza ni Kabaka Katikkiro alina kyakoze bonga stiiru nina be nalabye era ku intaneti okunebanegwakakuteko anti kati babanja Katikkiro lwaki Kabaka anyirira nnyo atubuulire nabalabye bagamba Katikkiro tunyonyo lwaki Kabaka anyirira nnyo naye gwe ebyaddala Kabaka anyirira maama nnyabo ageze olubuto nalabye abantu anti olunaku olwo nalabye abantu ba Buganda bonna nze nno saategane Kabaka agenda kugenda linjagula kuba tikiti nali nzirina nalabye abantu ba Buganda bonna nga basanyufu eno bebalaba kuba ekituufu kiri nti nno Bobi Wine amaanyi agasinga mu Buganda ngeno bebalaba Kabaka eno bebalaba ku Bobi Wine eno bebalaba Katikkiro eno bebalaba omupiira egamba kyokka ate ebyo ne binyuma nekijja kibanga ngaebagamba era ekikopo ne tukitwala abebudde twakyetisse bukolokolo naye omupiira ogwo nalabyeku naaliyeni sikini naye ndoza bamuganya okuyingira simanyi kuba nange namulabye wabweru nakumyekumulaba nze nga aliwa kavidiyo kendabake wabweru kokka abalina akavidiyo k'omundu akalyeni sikini bane mukatuweereza abakainaako omundu kateeke ku TikTok katambule kuba nalabye kabweru awo alayika loza muno tiyagenda yakuba bukomi bweru abantu baali bangi naye yatuukawo nga abantu bangi naye ng'ajjukira nandigambye si wankizo nnyo ng'abantu abalala ne babeera bangi bagamba awo naayingire wankizo kubanga munnayuganda ate muganda era agenza okulaba mupiira ngamba alinga omuntu wa bulijjo si musukkulumu nti oba gabona alaba ti nno bwabeera nga Edikenzo for example Edikenzo asobola tuuka ne bamugaana nti abantu bannyo tojja yingi ayagala alaba ye wankizo Edikenzo wankizo muki mu ati wa Uganda ne mu position gyayimu eyokubeera nno muwabuzi bamukulembeza nene alien alina kyagasi ku music wa Uganda anti naye era si wankizo nnyo nga nti abantu nga bajjudde tibasobola baga muveeyo alien ajja ayingire pozi nga agenda kuyimba nga yaliwo yeka alien nga yagenda kuyimba naye kati awo abadde ab'ebitiibwa abadde buli wabitiibwa andi badde bawedde ab'ebitiibwa kakati ate nga alien nene alien wansasagge yatuuseeyo nani wacyankalave tumwana bannanga alina emivuyo oyo wacyankalana wonna nalabyeko kagundi ka liripazo ng'agamba mbu Gravity yalumwa nnyo kubanga saata muziikidde gwagalabye nakalabye nti gundi yesewasewa ani sewasewa oyo yamugamba ani gwe yagambye sewasewa nti ye yayogera yagende wa Gravity ne banyumyamu Gravity yayita sewasewa n'amugamba ekyasinga okunnuma byonna byannuma naye King Saha ne Fefe Bush obutanzikirako kyannuma nnyo naye nange ebyaddala King Saha we namuwunya obutazikira ku Gravity era awootira Bobi Wine nti musajja nno mugezi nnyo yapostinga n'alaga obulumi eri Gravity naye Saha good enough naye yapostinga naye nga Fefe Bush naye yakola ka video bambi oyinza obutamunenya I think Fefe Bush waliwo ebyangira ne maybe yandigenze naye yakola naye ne video oba saatu yali mu Uganda wandi postinga oba nokola video nga Fefe Bush bwe yakola saa yapostinga kati awo yomu kwa emails oba wasooka okupostinga mbasera video yomu kwa email wasooka okupostinga ndowooza anti kakati awo tekiddayo ku kyalo eyipichi yagamba postingidde mu mutima ki lepi ono w'ennyindo yagambye okusiba abantu talina gwagenda kusiba ajja kubasiba talina gwajja kusiba kale gwe wage nnyo talina gwokakasota talina gwajja kusiba talina gwajja kusiba
ajja kunkubira ng'akunonye ng'ate ansibiraki lwaki mumuvuma wali ondabiko nga muvuma ate nawulidde agamba ayagala genda wa Museveni ani olaipi tubakozeeyo advantage bwetyo yatyoboolera abantu ne bamuvuma munange buli ayagala ogenda wa Museveni asobola kufuma Bobi Wine walwaki maybe kati buli agenda wa Museveni asobola kufuma Bobi Wine buli aba ayagala okgenda batamulage nti ntandise nsobola aipi muno tegumuggwewo ku TV Bobi Wine avumika naye mulimu ekintu kyowalampa n'omugambo bakakati kino alabye mukwano gwe akola live ng'amuvuma Ani? Jobless billionaire si mukwano gwange naye ngaera simulabe wange bayizaliza obwatamanyinti nze gye ndi mu nsi akumanyisya asiiba wanene namulako kuwalwali nasanga ate ali ku ssimu ngadde eri asiiba wanene yadde avuma Bobi Wine abeera ku live n'amuvuma namulabe ku live ngamba Jobless billionaire nga ndabanga omuvubuka omuto kisale yabawa omulimu ebagende kapikyolwa bagende kapikyolwa ne Bukenya media Bukenya olwavayo nagula ekimotoka wekiri awo ekikadde ki UV wekiri awo ayina ekimotoka kyawe oba kikumi oba kiki yagulayo ekimotoka awo ekikadde kati nagula n'enkofiira yate enkofiira bibikula muwaza bwereere naye nze nno saagala na muntu oyo mukazi gwetwadde bagamba bulooka omulabye yo mukazi bulooka yekka omulabye amataffaali sooka ojja amabulooka waffe jangu abantu oyinza bayinza okugulako emmotoka wane ate aziseera omukyalo yafiiridde ewagundi ewa Bujingo bituufu gobirabu otya yamawulire leta akatebe leta akatebe jangu wano kale osomere enamba ey'essimu abagula emmotoka bokka sooka ojje tuleko wane jangu n'akatebe era ne badda manyi nti oyo ye mwami wo era nja kumugamba mpe ssente uyo akwetwalira teeka wane eno akatebe kateeke wane unenyakusa ali no boyi wange talina mutawaana nandi simumanyi era wabayi nayo muto oyo mwennyini njagala mutowo sagala wange tategeera sooka olabire ku mukulu we ogamba otya naye nga mumulabye buloka wokusula kyembuuza kati kulaba wapyamu otya ngenda kutula ku WhatsApp azeggula mmotoka omusajja omwami yazeggula mmotoka naagala muwa transfer agiguze ku ggwe agigula ku nze oba kino mufumbiririrwa ddala okanyama nnyo sagala nnyo omusajja kanyama njagala nnyo omwami nga mbwaba ne buzubula nga butini bulinga nkwa abo bakanyama babeera bakakkamu badde manyi babeera bakakkamu kankubuulire anti lwatabuse omuntu kizibu kyakuba ggwe ebbanga lyondabidde nze omuntu okubeera gundi wange olina okuba nga ontegedde nange nenkutegeera ate otannantegeera oba tomuwa budde naawe okukwatagana kwagaana gwe kyoba omanya ate beeyinamu interest kati kyenda byate ono omuwulire kayogedde yandikiriza naye kati zitransfer zolikosa transfer ndi mumukolera transfer emotoka eva mumanya gange waliyo omukyalo mulala gomanyi mu bibanda by'emmotoka nga bulooka nga gwe kati gwe babulooka oba ki kyonna ndi kitunzi wasula mu moto nkutidde saloni wagiggalawo dda ate byesaloni byebiki nayo kyogamba gye watandikira eri ekabulenga ng'olima amayuni si gyendi okyalima amayuni giranga wosindika kati bizibu ki byosanze ng'omukyalo bamukwano naye gwe oluga oguze emmotoka ayagala omugenda omufumbire kyekizibu kyetufesinga wano wabeera givuga mwalaba ate singa mubeera mwenna munda kati nze njagala nkubeeta eri ajja kugula mmotoka nga takwina mu interest nti womala ogigula mugenda gikozesa aba ate agenda oba okitegedde tyagaggawadde katigoloza nguze omu ayantwale mba nkyali mu bizinesi ate ekirungi era amanya n'omuwaako kyogamba webameka
ovuza bameka kikyagaba ekyo nze wemba n'omwami mba n'omu kati olina omu tonoonya nina omu ate naye akimanyi okyayira oli gwenakusanga naye luli omusajja gwe wandibadde neesonyiwa ebigambo bikubeera bitono omanyani naye nze ndowooza nti omusajja wagula emmotoka n'agamba akutwale kikuyabako ne mukugissa mu mannya go ate beefuuse yange nze sikola bintu bya kiyaayi olina nnambwayo nze oba onguzeeko mba njagala sente zijjiwo zino sente zaguniza oyo omwami zakola transfer gikola emitwalo 10 yesebo kisinziira mu motoka kisinziira ani agikola kisinziira kati jjukira biwanvu yagula motoka ki yagula bitama ewaayi naye nkiteeka mu mannya gayo by then teyina tini namba gino gimuteera mu mannya go kati yamaze okufuna tini namba ndimumukolera transfer mpeereza oli ali wali ajjemu empapula muwe azitwale ku iwala edde mu mannya ge nakutayite kasala ono abadde nkuba kyeyo alabika nkuba kyeyo naye ali bakufuna batya kugundi mbeerako ki kumutimbagano tubeerako kwetukolera nawe obeera ku live nga bano abaana mbeerako ku live era kadooza saawe mu maaso ngenda genda ku live mbeera ku Facebook ku TikTok mbeerako kwenkolera emirimu gyange okusinga ku TikTok okozesa mannya ki nkozesa zaamu motors ate nga era bakiraya nti banaye mbeebaza batuguzeeko emmotoka ate nga bajja ekitegeeza wewagula kusula mmotoka ani wewagule wasula mmoto n'okola zaamu motors naye nga kampuni y'emu tomanya haja ayinza okukeera ku makya nakwa milioni 10 nagamba zaamu genda naawe otandika ebyo kitegeeza erinnya oba walizimba dda ate nga haja atuwa akkiriza n'okoleramu n'oteekamu mmotoka osobola okunyala emmotoka zo 10 otandikira haji takirinaako buzibu onowatuza kasaluni n'agula kalawumu kola emirimu gye nga naye bw'okola eki emirimu watandika oti onaabuuza mwami wange akola eki kati otwale nti era ndi mukazi mufumbo bakubuuza otwaka n'omufumbo bulungi nnyo ekyo ne mwebaka bulungi nnyo tanyinaako buzibu emirimu gyenkola nange simuinaako ye akola mulimu ki okola ki kati kyakukwana okyogamba ogenza okunkwana nga simanyi mulimu gwenkola naawe ojja ne tufuuka bamukwano ne twogereziganya kati tosobola kuva mu bbanga n'okwana omukazi nga musanze mu kkubo nga tomanyi mulimu gwakola si bwe kiri abasajja batukwana okusinziira wa wakusanze omwami yasanga ku mulimu tukwatagana nga nakakutandika naye era yazizigula mmotoka nedda tojja bitegeera kati oli tiimu aji ate oli tiimu aji mbuulire sinnafuna wengwa birabulabi sigwayo nange neno sigwayo kubanga naye abakazi sibitegeera bulungi sibiinamu bwongo abakazi okimanyi nti mubbira ddala abasajja ennaku nenze bannange nkubuulire ekigambo omusajja ng'omulinamu n'abaana okwatibwa n'ensonyi otunuulira abaana nekitaawe engeri gyoyagala omubonyaabonya nogamba kankireke nze nganze naye tekambigere nga nze Hajjati waliwo nyina okukoma senga gwanja tiwandi wabidde musajja kisinziira enkwatagana ebeera ewaka nga yakozesa omwana wo nsobola omuvunaana naye ate era kuba tokyakimenyawo kiri naye ate era olina okukwatibwamu n'ensonyi nti taata w'abaana obunyabunya olekamu toyinkyabajjako era abaana bakubuuza ebintu ebyo kitegeeza gwe baba senga bakottewo tewandi muloopi si bwe nkyogedde era si bwe nkigambye naye enyiga ajja tejyanyiga omusajja waliwo question mark olwo kitagenda bulungi nze wendowooza nze ndowooza yange nganze naye nga sikikakasa abasajja bano bagundi kale muiseeko sukaali museeko sente omwana nga amazzi gamwokya kwamba museeko sukaali ate okoze balitakala jenzeso mulaba toyo wate watambula nkugaye mulabidde ebbanga oyo omwami ng'agenda asaba sente nti omwana amazzi gamwokezza omwana atambula naye tosobola kubeera ku mulongo olinawo omusajja n'okolerawo wano bonna mikwano gyange era tukolawo nawe ate oli gwenkusanga naye si mukozi wa wano omwami gwewakansanga naye emirundi egisukka 4 taata w'abaana yoyo asobola okuba nga ajjawo wano naye nga si mukozi wa wano ye akolerawa naye alina ekibanda kye nga ye naye ali mu motoka alina ekibanda mwakolera lwaki si gyogenda tojja bitegeera bizinesi bweligata ne famire eyinza obutatambula tojja bitegeera naye nga gwe kyoba omanya yoyo taata w'abaana si kyo badde oyagala okumanya
oli wamugoba ye ani gwe nakulaga ani ono wawo no yavuga ne kala wumu ani era avuga kala wumu era gwa mungamba nedda mukwano eyajjanga awo nedda mukwano siba alokutama nokumanyi bwajja mu motoka kati ogezze nnyo emyaka najja Kampala 2016 ng'ovaawo ngava mu kyalo Masaka ku bigere watambuza bigere bali bazze kulamaga kituufu era zze kulamaga era zze kulamaga bali bazze kulamaga teyadda olava namugongo no kati wasimu ewaka abasiibula otya soka omuntu ngeze Kampala kuyiiya najja nkola mirimu mirala kati saazayo nkola mirala Masaka kuzala saidi kyaba kuzaawo oluwe kyaba kuza myaka jasi oluguudo lugenda ekiwangala myaka 10 emabega 2016 myaka 9 gyemaze mu Kampala wajjota watandika mulimu naki ebyawusigalo nsikolawo okuwawusigalo najja nsiba nviiri notandika saluni eyiyo mulungi nnyo era nze neekozesa devi twajja fenna sayinja soko kola yaliawo ani yali yakweyiya kategeerekeka oba olumu osange ndalwamu yetise alagisiba supagulu ndalwamu nsibisa pati oba kyesitegeera naddamu okumutegeera naddamu okumulaba nga aguza akamotoka agamba akamotoka masimukatataba yampa sente n'okagula kambuze tatabana yampaayo teyaliwo by then bw'oviira mu kyalo wali tolina musajja ate nga mukyalo yazaalayo wa mwana ebyo tubireke devi ne mukyalo yazaalayo wakati bebana abakyala abagenda ebweru nga mwesuubiza n'omusajja n'otuuka ebweru bakadamu abalala ne bakwana omwana najja kukola mirimu gyange gya saaluuni oba omukyalo n'omuleka eyo kyabantu kutumiddeko ssebo omwana ono tumuleese naye ye buloka yokusosokola buloka w'emmotoka tulanga kufe buloka wa mmotoka nga mukazi buloka ate nga siniya buloka nambe mwana mu makindi asinza okutunda emmotoka ate ku mazima ebyeddala omuntu ng'ayagala ka Alex akalungi akatambula yagala aka Alex kali mu sente nga mmeka Alex milioni nga 15 ofuna akavugemu kuba buli mu bbeeya tebulabi nga kali ku namba ki tebukyafuluma mu namba mpi era kabeera mu UA tosobola kafuna mu B-series ate IST akali mode empya mode empya olina okubeera ne miliyoni nga 2 n'okudda waggulu 218 bwe watyo bw'omutanywa mafuta bukekkereza mumanyi omuntu wa wansi sinatuuka kuvuga motoka nene bano bakyakekereza mafuta kati gwovuga motoka ojja kuyingira vitizi ojja kuyingira Alex esaa zino ze siriiku nti oba ekavitizi new model kali mu mmeka kavitizi kali miliyoni 16 ofuna mu namba ennungi oli waleetako 3 muwana avuga 3 majja kuwa ya 6 mpeeko miliyoni zo 3 nkuwa ogende ey'omukaaga mpira tegivaako ng'otambula njira n'ey'obutaano nginawo wali kagoofu kali ku n miliyoni zezi ng'ogenda weeyagala ako katambula kati krisimasi ng'ogira kasobola okutuuka ekyengera ne bw'ogamba nti ogenda iwe wasinga olugendo oluwanvu eggulu eno wabukenya gye batava ogenda ggulu banga ne bukenya yagula yava eggulu n'agula ekimotoka bukenya ayina kapulimoke kagofu kayina naye eyabukenya etambula omuntu gweyagala okuwa ekitabo eyabukenya atambula n'ekigulima ky'amazzi oli nti nvuga mu Germany ng'amumanyi agula ako kagofu ng'atandikira kwako kammeka miliyoni zezi kitegeeza oli wakwebbira ekitundu akatwala nedda mukwano nja kukwatako nga 3 ebbiri nkubanje sinayo mugagga asobola kuba miliyoni 5 nguleka gofu sula moto mwennyini nnyini ako sula nkutumiddeko mukama wange banga gofu ya miliyoni 5 ninako 2 owaaye gaba enamba y'essimu social media handles kuba kufunira enamba nga essimu osobola okugenda ku social media ku TikTok otekamu za moto ne ku Facebook enamba y'essimu ya WhatsApp yekubwako yine ku mobile money erina ku mobile money tokuba kiro mujja kunnobya mu bufumbo nakabugendamu buno wakabugendamu kati omusajja tabaddeewo abaddewa omusajja abadde yagenda kunoonya ssente abadde ku kyeyo oba newamufunira ku TikTok nedda mukwano omusajja twemanyi naye nga mugobereza mu motos Facebook za motos TikTok kakimanyi twali we Masaka abeera ku Instagram ne Twitter taziriza kumala kwani omusajja omulungi alabika bulungi nnyo nga mwavu n'omubi nga mugagga kagende n'omubi omugagga kapere
afaanana bw'atyo kangende ne kapere kale tefuddeyo ku baana bogenda zaala tubalowoozezza kati kankubira omuntu omwavu awunya ensonga kanaana omuntu omwavu awunya ensonga kanaana bwekyoba omanya ffe twamuyitidde atukubye ali ku basajja ate gwoseka avuma abakazi muweereza agenda kujjamu naye omusajja omugagga naye oba teyekubye perfume ayinza okuwunyirira obulungi kabi atekaputesi sente ku mmeeza owuli akawonga kakyuse nkotidde era kola nnyo lwana nnyo ove mu mbeera y'obwavu ate wali ng'otambuza bigere toyimira ku mwana w'abandi omusajja atambuza ebigere galayika bulungi nnyo gweta ka kikumi kyo kakosako kakagula wano kuzaamu $5 million oyimirire ku mukazi mugabe mami tula tugenda wanaagaana naawe ow'ebigere osiiye nga ndabika bulungi nti nsaba kwogerako naawe madamu tegebazamu nfuna sente okutwala nedda mukwano na paakinga sikyanoonya omwana wattu yakimanyi bayinjange nfuneyo ataano ku 10 eyo anko yakimanyi banyabo sijja tukako wano mukole nnyo abasajja mubiwulidde atukubye